ewali omukka tewabula muliro. Finally, His Excellency the President of Uganda Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'awa status report ku mbeera ya maama Janet Kataha Museveni oba mukyala we okusinziira mbu bulijjo biri mu mbu kyayika mulwadde avuddeyo n'ategeeza eggwanga mu ngeri efaanaganako bwenti mbu since Saturn 3 months ago on the 21st of March 2026 launched an attack on the life of Mama. However, Stan miscalculated the 21st of March is a very good day for the resistance. That is when we defeated the counter attack of Idi Amin at Lugando. Onaku lwe lumu Stan yabaadde ayagala okutwala mukyala we obulwadde bwe mwamugwira. Onaku lwe lumu ba defeating Idi Amin dada n'agamba God in 1979 God using good doctors saved Mama's life and she is now recovering well. Okusinzira mu Mukama Katonda yakoseza abasawo abalungi kati Janet Kataha Museveni ali mukuberanga recovering treatment eri mukuberanga egendera ddala bulungi embeera gyalimu nungi nnyo nyini ddala. Ebibadde bigambo by'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ng'awa status report ku minisita we ow'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni. Okusinzira mu aba blogger abamu baali batandika dda okugira by the way wali omukka tewabula muliro ba blogger tembabuusanga maaso omusajja avaayo n'agamba mulwadde ennyonyi emututte tugirabyeko mu USA abamu nga bagamba byabulimba n'abantu abamu nga bagamba nga tetumulaba amazima kigali nti abadde nga mulwadde era abadde mulwadde naye amawulire amalungi gali nti agenda akuba ku mukono oba agenda assuuka okusinziira ku ripooti weevuddeyo yandibeeranga kati ne mu ggwanga mwali tomanya wano ku SMX Media tubijje ku page ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tobimbuuza nze.